والعزيز الغفور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kadde waffe mbuga bakojja amasheikh abakulembedde programu yasoose nyinimu abooluganda abakulu ab'emikwano balumbusaga mu kubalamusa mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Kadde waffe jjajjaffe Dr. Twakabuye Musiimu kuba nti olwaleero ali naawe nga tugezaako okusabira emyoyo gy'abagenzi baffe bakulembeddwa mukadde waffe Hajjati Mai Nakiwolo, Allah gwe yajjulula mu kiseera kyetumanyi nti ng'omukulembeze olina bingi ebyokukola bingi ebisoomooza eggwanga lyaffe Uganda, oboolyawo bingi ebisoomooza eddiini yaffe y'Obusiraamu. Nga bwe tulaba ne mu kiseera kino kyennyini, era nze nja kusooka okukusiima okubeera omwesimbu okukulembera ng'Abasiraamu ba Uganda. Bingi by'ozooyogerako oboolyawo abamu nga tebabirengera, era bwe twali jjuzi Kalungu eyo nga tuziika taata wa Lord Mayor, olina ekigambo kye wayogera ng'obuulirira basajja bakulu abatwalibwa obuntu obutonotono nga babulabanga sukaali ne bamala ne baweebuuka. Era twalabye okuweebuuka nga n'essaawa ya kaakati ekitebe ky'Odi Kampala kiggale tetumanyi bwe bagenda kukiggula. Tukusiima okutukulembera, boolyawo nawe n'otuwa ekifaananyi ekirungi. Ffe ng'abakulembeze tusanga obuzibu nno, naddala nze Lubaga wendi n'osanga bannaffe ne bagamba mulekeredde Odi Kampala, naye ate bwetunulira aspect eya transparency n'ogamba akanywere, Allah yanfuula omukulembeze ajja kunkuuma, neffe tukakasa tuli mabegawo, tujja kusigala nga tulwanirira ekyo ekituufu ekirina okuyamba abasiraamu b'eggwanga lyaffe. Nja kwebaza buli omu, naddala mwezi guno muzibu, buli bw'asalawo ogamba nti ka ebyokunoonya fiizi kasooke mbireke ngende mu dduwa z'abafu baffe. Mbeebaza buli omu kwerekereza bimubadde mulina okukola ne musalawo mujje mutwegatteko. Era nja kusiima bakadde baffe bakojja olw'embeera eriwo, ne bakojja bange ne bamaama bange. Tusaba Allah atukuumire awo, tutambulire awo. Dokita, tukusiima. Nze omu ku bibala bya Dr. Twakabuye. Dokita ono bamutulekera mu 1993. N'abaganda bange abalala 4. Naye Dokita yatukuza ne Hajjati ono, Hajjati Mai Nakiwolo, ng'oyinza nga kizibu nnyo okujja ne ku ssomero n'omanya nti Dokita si yanzaala. Era ebbanga lyonna abantu bawangala bamanyi nti ndi mwana wa Dokita, naye ng'ekiba confusing ly'erinnya ery'Akawalya n'ery'Akabuye nga tegagatta. Naye ffe tuli basiimu, era nkakasa yakola ebirungi Allah amusasula. Nina okukkiriza nti ne Hajjati gye yeebase Allah amusasula birungi byereere. Era nsaba bw'abanga alina ebitono ebyakola nga tabikoledde mu bugenderevu oba mu bugenderevu, Allah abimusonyiwe. Dokita wali mugonvu, obola tasobodde na kwogera, naye era tusaba Allah akukuume, akutukuumire kuba tukyakulaga. Bakojja bange, bino ngenda bibagamba nga ne mukadde waffe embuga waali nti Dokita yakuuma ekitiibwa kya famire eno. Maama waffe oba jjajja wange yakuuma ekitiibwa ng'omukyala wano. Nammwe mbasaba mukuuma ekitiibwa kya famire eno. Ennaku zino tulina ekizibu, abaana batwalibwa ebitonotono oluvannyuma lw'okuvaawo lw'abakadde baabwe oba abakadde baabwe nga bakaddiye. Omukadde we bw'akaddiwa ye aba alowooza takyategeera. Naye tubasaba, nange okuva omusanyufu oba abakulembeze bonna nga ne jjajja waffe yennyini, kuba nkakasa jjajja Mbuga amanyi Dokita Kabuye kuba amulabye emyaka mingi. Naye bwe tukuuma ekitiibwa kya wano, tuba tukubye ekitiibwa kya famire n'ekitiibwa ky'Obusiraamu naddala mu society mutuwangaalira.
Kadde waffe embuga tuli mu ggwanga eritakyayinansa era nga n'ebimu ku byinkereesezaamu bwe bubbi bw'ensimbi obugenda mu ggwanga lyaffe. Abakozi ba gavumenti tebakyayina nsonyi, okubba kubanguyira, okukolera abantu ne kikaluba. Avaayo okwogerako ebyo byonna afuuka mubi. Naffe tukwebaza nti totidde obyogeddeko ebbanga lyonna era tuli basiimu. Era nsaba ali wano wenna, ndabyewo mukwano gwange nnyo Honorable Kadogo, naawe tukusaba mu East Africa gye walaze amazima gayite maki. Eggwanga ffe tuligenda odditereza, tewali agenda kuva bunaayira ajja tuterereza ensi yaffe. Abavubuka abali wano, abantu bano abatujjojobezza benkakasa nti ne Dr. si musanyufu nabo, bajja wano nga bali myaka gyaffe naye baafuna obuvumu bo obugenda ne mu nsiko. Naye mbasaba tufuna obuvumu obwogera ku bikyamu ebigenda mu ggwanga lyaffe. Tuyinza obutasobola kugenda mu nsiko nga bwe bakikola, naye tuvumirire ebibi, ekiwamba abantu, ekitta abantu, obuli bw'enguzi n'ebintu birala bingi nnyo ebiziza eggwanga lyaffe emabega. Tubirwanirire, tewali muntu agenda kuva gy'avudde abirwanirire okujja kufa abaana ba Uganda. Era wensabira abo bekikwatako nti abaana ba Uganda bali mu buwambi, abaana ba Uganda be batuttemu okubatwayingira mu court martial ng'ate ba civilians, bafunemu ensa bajjukire we bajjira we baali bafaanana nakati we bali. Ne badokita bano baaliko nga balinga ffe n'esooka omulabe bwali essaawa zino, nabo bamanye nga bwe tutudde wano nga tusabira myoyo gy'abafu baffe. Nkakasa nabo kijja kutuuka nga baba tutte tuli mbasabira mu mmisa. Naye kimatayenga biki byewakola, biki byewaleka mu ggwanga, biki bye bakwogerako ebirungi. Tebagenda kwogerako birungi olw'abantu bebawamba, tebagenda kwogerako birungi olw'abantu bewatta, tebagenda kwogerako birungi olw'enguzi gye walya. Nalyogedde bingi naye olw'obudde tukimanyi nti n'obudde bwennyini bwe tuli mu bwa dhuhuri, era nja kusaba nkomaawo naye nja kumaliriza ngamba jjajja tuli basiimu nnyo okuba nti ozze otwegatteko olunaku lwa leero, na buli omu alina ekirungi kyakoze okulaba nti programu eno etambula mu maaso. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.